أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amatendo amajivu gatenderezebwa n'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, akyatuwangazizza Allah omulezi w'ebitonde byonna. Tumusaba asse ebyengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Lunaku olwaleero lwakuna, programu yaffe yakyukamu ey'ebibuuzo eyalingayo ku lunaku olwokubiri. Kati tugenda kubeeranga nayo biidhinillah buli lwakuna baada magaribi. Tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeerenga atteeramu obwangu, so yenkyukakyuka eyo eriwo abatulaba n'abatuwuliriza. Ati programu tugenda kubeeranga nayo buli lwakuna biidhni subhana wa ta'ala. Ngenda kusaba shekhe inshallah asooke ababuuzeeko, abeereko n'obubaka obw'enjawulo biidhnillah bwabatuusaako, ate inshallah tulyoke tweyongereyo n'ebibuuzo biidhni subhana wa ta'ala. Wa barakallahu fikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، atenderezebwa ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, tuli ba mukisa okuba nti wetuli nga tuli basiraamu ate nga tuli balamu. Tumwebaza byatukolera Allah entakera, atukolera bingi Allah. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Otandika obbibala Allah byakukolera byankolera tosobola bimalayo. Tumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala olw'otulekera obulamu n'obusiraamu. Tumusaba ekitiibwa Allah agenda okutujja mu nsi muno nga tuli basiraamu abatuufu, era ababadde bakolera ku ebyo ebibadde bituyigirizibwa. Nkikakasa nti ateekeddwa okusinzibwa mu butuufu ye Allah. Byonna bye basinza mu nsi eno nga si Allah babisinza mu bukyamu. Nkikakasa nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabbi wa Allah era muddu wa Allah era mubaka wa Allah. Neekuutira nga sibaleseeyo okutya Allah tabaraka wa ta'ala mu kyama ne mu lwatu, mu bingi n'ebitono, mu bangi ne mu batono, tutye Allah tabaraka wa ta'ala. Mbuuza kubatuuliriza ffenna mu mikutu gyaffe gyonna nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda mu mwezi gwa Ramadan, tuli mu mwezi gwa Sha'ban, naye hadithi emu yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la tuqaddimu Ramadana, totandikanga okusiba Ramadani bisawmi yawmin aw yawmayn, n'okumusiiba ng'osiiba olunaku nga tonnaba kubeera nga ogisiiba wabulayo ennaku lumu, aw yawmayn, oba wabulayo ennaku bbiri.
yagamba alayhi salatu wassalam illa rajulan okujjako omusajja oba omukyala kana yasuumu sawmahu falyasum avudde emabega nga asiiba okusiiba kwe agende mu maaso n'okusiiba nekibeera nga sawmu yawmin qabla ramadana au yawmain min asiyami almakruhi era omuntu bwasiiba nga ramadani tennaba kutuuka nasiibayo olunaku oba ennaku ebbiri kiri mu bintu ebitamwa. barakallahu fikum jazakumullah khair. wafiika barakallah. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wataala ateeremu obwangu. Tugende ku kibuuzo ekisooka kigamba nti Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, nsaba kuntangazaamu abakyala bwe baba basaala mu swala abasimbye layini bagatta kigere ku kigere oba kibegabega ku kibegabega. Nsaba kuntangazaako Sheikh. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yaterezanga layini ng'era ayogera ebigambo bino nti sawwu sufufakum oba istawu a'tadilu, oba ng'agamba haadu bayna almanakibi wal aqdam nga bwe kyajja mu sunan, mutereze ennyiriri zammwe mugatte wakati w'ebigere n'ebibegabega byammwe. Oluusi nabbi waffe alayhi salatu wassalam yakozesanga istawu a'tadilu fa inna taswiyata as-sufufi min itmami as-sala oba min iqamati as-sala, kubanga mu kutereeza layini kyekimu ku nsonga ezijjuliriza essala oba eziyimiriza essala obulungi. Nekibeera nga omuntu agenda mu ssala, rajulan kana au imraati, abeere musajja oba mukyala, la budda min taswiyati sufufi, bonna balina okutereeza layini. ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر بين الرجال والنساء. نبي تيولا وكتي وابسجا نابتشالا في تسوية الصفوف نكتريز layini. الصحابة كانوا يلزقون قدما بقدم. okusinzira mu byajja mu sunani basahaba balinga bateeka kigere ku kinnaakyo bweki, so si nassu ku nassi ng'abantu bwe balowooza. balinga yulzikuuna al ilzaq, kitegeeza omuntu okusimba ng'olinga ayina kyogasse, waliwo kibaita lazqa oba lasqa, lazqa oba lasqa, okubeera ng'olina nekyosibiddeko. ono gwe bayita solotape bamuyita lasqa mu lulimi olwarabu. kati ng'olinga nga asibye ekigere ekyo ku kya munno buli omu bamuyimiridde mu ssala. abasajja nga bwe bakikola bwe batyo n'abakyala bwe balina okukikola. wakadhalika wadu lyadaini, n'okuteeka emikono, abasajja bwe bagiteeka n'abakyala bwe bagiteeka. nabwe ekityo byonna ebikwatagana n'entuula z'essala, abasajja nga bwe batuula n'abakyala bwe batuula, ye sunna. barakallahu fikum jazakumullah khair. wafiika barakallah. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh, nsaba kumbulirako ku musajja ayitibwa Abi Hurairata radiyallahu anhu, yawasa era yazaala abaana bameka? Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu huwa Abdurrahman bun Sakhri ad-Dawsi alayhi rahmatullah alayhi ridwanullah. baali bamwita Abdurrahman bun Sakhri, lyerinnya ly'ettuufu.
ad-Dawsi ava mu kika ky'Abadawsi yasilamuka nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze okugenda okusenguka okuva e Makka okudda e Madina, era y'omu ku basahaba bawangaala ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebbanga ettono, ate nga omusajja oyo y'omu ku basahaba oba ye sahabi yasinga okukwata ahadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ekyokuzaala kwe n'okuwasa kwe yahtaju ila albahth, inshallah omulundi ogujja tujja kyogerako. barakallahu fikum. Nawafiika barakallah. Kibuzo ekiddako kiyamba nti Sheikh, ekituufu nti Umar radiyallahu anhu egimu ku mirimu gye yakolanga mwalimu obwa bulooka? bingi mimma qila ala Umar, ebyayogerwa ku Umar wa Ali ibn Abi Talib ne Ali radiyallahu ta'ala anhuma, mimma yahtaju ila thubuti al-khabar, ebyetaaga okunyweza obujulizi nti ddala Umar yali bulooka, era obwa bulooka yabukolanga kuki? naye waliwo kye bayita simsar obwa middleman, ng'oli abamu ku basahaba baalinga bakikola ebikyamu mu byo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agenda ng'abikoonako ng'abibaziiza nga kino si kituufu mu byo, ng'okulinda omusuubuzi gw'omanyi nti e Kampala amanyiyo, n'omulindira enammanve gwe n'omuggyako ebintu ogende ng'obikola ki, obisuubu bimutwalira e Kampala okusobola okumunyigiriza n'okumubikka aleme kutegeera katale kalungi. nabbi agenda abigaana ebifaanana bwe bityo. amma okugaa nti omulimu gwa Umaru yali akola bwa bulooka, yahtaju ila thubuti al-khabar, yetaaga okunoonya obujulizi obutuufu kwebyo bamwogerako ne basahaba balala. wal ilmu inda Allah. Barakallahu fiika. Ekibuzo ekiddako kigamba nti Sheikh, bwe nali olubuto musisi yayita, era neiba wange yampa amagezi mbu neesiigeko ku nziro y'essepiki. Sheikh, kiramula kitya? musisi kabonero mubonero obulaga inda al-ulama nti owekitiibwa Allah si musanyufu. kad yusabbibu ila ad-damar, asobola okuviirako okuzikirira kw'abantu. wa yuhaqqiqu ghadab Allah azza wa jalla, era atuukiriza obusungu bwa Allah mu bantu. wa in min qaryatin, teriyo kyalo kyonna nga Allah bwagamba mu Isra, okujjako nga Allah agenda kukizikiriza nga qiyama tennaba kutuuka. ekyo Allah tabaraka wa taala yakiwandiika. kana dhalika fi lkitaabi mastura, wekitibwa Allah yamala ddo kiteeka mu kitabu nti teriyo kyalo okujjako nga Allah ajja kizikiriza. imma ayinza okukizikiriza olw'okuba nti bajeemu, oba biqadarihi alkauniya, oba olw'okugera kwe Allah tabaraka wa taala kuyateekawo nti awo agenda zikirizaawo. ne bangi mbawali mbagamba nti ebintuntu ebijja bigwawo ng'emitawaana musisi, ebigwawo nga eclipse, alkusuufu oba khusuufu, luna ne solar eclipse, bitusomesa abaana mu physics. ebyo byonna ebibeerawo ebijja bigwawo. okusikirizibwa kw'enjuba omu omwezi bubonero mu bubonero bwa Allah obulaga nti Allah si musanyufu. era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam byagwangawo ebimu ng'ebyo ng'apapa nnyo
naddala ebirika essala agenda asaale ng'atya nti oba oliawo Allah ayinza okuyimirizaawo kiyama. So musisi bw'abanga azze n'alabikako mu kitundu ate tewaliwo obujulizi na nkola yonna yamukkiriza kukwata nziro gisiiga ku lubuto. Era waliwo n'abantu nga omwana gwe bazadde mu mbeera eyo balina omutuuma musisi oba nna namusi kullu hathihi batil. Gwani yaga nti olw'okuyita kwa musisi omwana olina mumutuuma musisi. Eyo nayinza okuba nga nzikiriza emanyikiddwa nga abantu bo yaabuduuna musisi basinzaani nga waliwo abamutwala nga katonda waabwe. Idhan tekyali badde kirungi muntu kubeera nga akola ebintu ebyekishiriku ebifaanana bwe bityo. Abaganda balinanga enzikiriza n'abatali mu bintu ebijja bigwawo ng'ebyo ntawaana. Kyova olaba Abawarabu nabo balina enzikiriza efaanana bwetyo nga bagikkiriza mu eclipse nti enjuba buli weesiikirizibwa walina okubeerawo omunene afudde. Anabbi sallallahu alaihi wasallam Allah n'agera ku lunaku eclipse eyo ya happeninga mutabani we gwe bayitanga Ibrahimu Allah n'amujjulula. Omutabani we yali mutuuma nabbi wa Allah Ibrahimu yamubbula mujjajjaawe Ibrahimu bakitaawe Ibrahimu yafa ku lunaku. Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyalekayo kukoola bantu kudda eri tawhid wamu ne ennaku gye yali ayina. Yaga nti inna ash-shamsa wal-qamara ayatani min ayati llah. Inna ash-shamsa wal-qamara, enjuba n'omwezi bubonero kwe tulabira nti waliyo Allah. La yankhasifani bimauti ahadin min annasi, tebisobola kujja nti byesiikiriza mbu waliwo omunene afudde nga bweri endowooza yammwe mu abashiriku obanga bweri endowooza y'abantu abamu. Nabbi n'alagira nti webibanga bibaddewo mufune wuzi mugende musaali. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti wekitiibwa Allah tabaraka wa taala waliwo ebintu byaleeta n'abiteekawo okulaga obusungu bwe bw'obubonero bwe obulaga nti Allah gyali jalla jalaaluhu nga tewaliwo bwetaavu bwa kukola ekyo. So ekikolwa ekyokusiiga embuto enziro sepiki kati bananga abantu beewunyisa enziro ate olubuto kamba olaba nga bikwataganira oba wa enziro ya sepiki ogijjeko ate ogiteeke ku lubuto olw'okuyita kwa musi. Kullu dhalika tahtaju ila thubuti alkhabari, tewaliwo obujulizi bulaga bintu bifaanana bwe bityo. Tusaba Allah tabaraka wa taala ataasa okukola ebintu byettalinaako kumanya. Amina ya rabbana. Shekhe neiba wange yaŋŋamba nti tetukkirizibwa kusuula pampa ez'omwana omuto atannamera mannyo muttooyi. Shekhe kiramula kitya mu busiraamu? Ng'agamba mbu ki ekibeerawo? Tamera mannyo. Astaghfirullah. Abashiriku balina ebigambo gambo. Tamera mannyo kaifa? Pampa ze zimeza amannyo. Ameza amannyo bamuyita Allah. Era yamanyi omuntu amannyo ameka gagenda okukola ki? Okumera. Bingi bye boogera ebigambo ebyo ebyekishiriku. Mwana bemusalako akalira ne mumuziika nga takayina nga afudde tojja kuddamu kuzaala. Subhanallah, toddamu kuzaala gwogera abazaala gwogaba enzaalo. Agaba enzaalo teyabitugamba? Nabbi we teyabitugamba? Ameze amannya ebyo teyabitugamba? Waba teyabitugamba tewaliwo haja buba bukyafu nga waliwo we babuteeka mu ttooyi babuteeke mu ttooyi. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wafiika barakallah.
Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe, senga waffe yatugamba nti taata waffe omugenzi amuloosa buli kadde nga amunenya nti abaana be bali mu ntalo. Sheekhe, nsaba kunnambuulirako oba omuzimu guyina obusobozi obukola ekyo. Omuntu bw'amala okufa waliwo kye bayita qariinu kimubeeramu, ne wabeerawo ne kye bayita ruuhu gwe mwoyo gumubeeramu, ne wabeerawo ne kibbode. Ebyo Allah yabitumanyisaako mu Qur'ani ne mu Sunna. Amma arruh, kye bayita ruuhu gwe mwoyo, owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala lam yukhbiru nabiyahu haqiqata, tiyamubuulira haqiqatu oba mahiyata ruhiya, kye bayita omwoyo. Owekitiibwa Allah teyagubuulira nabbi we Muhammad butuufu bwago, okujjako yamuyigirizaayo katono. Wayasalunaka ani ruhi quli ruh min amri rabbi, bakubuuza ku bikwatagana n'omwoyo. Omwoyo ensonga zaagwo ziri wa Allah. Wama utiitu min alilmi illa qalila, temwaweebwa mu bikwatagana n'omwoyo bakuwaayo katono gwe nabbi Muhammad byogumanyiiko. Kati ebikwatagana n'omwoyo tumanyiiko bitono. Bwe guteekebwa mu mwana owekitiibwa Allah n'abuuza tomwana oyo anaabeera mukhallaka au gairu mukhallaq, bamubuuza anaawangala ku nsi tabeeremu, ajja kubeera muwangaazi mu nsi, nga baguteekamu ng'awangaala akaseera Allah kabaagiza. Gairu mukhallaqa, era oluvaamu bw'ati avaamu mwana mufu, kiba kitegeeza si wakuwangaala mu nsi. Bamubuuza riziki ye gy'anaalya, owekitiibwa Allah n'aga nti bawandiikeko riziki gyagenda okulya yonna mu nsi. Fa subhanallah, akhraja al-Imaamu Ahmad yagamba nti inna ruuha al-Qudusi nafatha fi ruu'i annahu lan tamuuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa tastawfi ajalaha fattaqu llaha wa ajmilu fi talabi, au kama qala alayhi salatu wassalam. Yagamba nti malaika Jibuliru yajja n'abeera nga mpa amawulire gano mumanga, innahu lan tamuuta nafsu, teriyo muntu asobola kufa hatta tastakmila rizqaha, okutuusa nga amazeeyo riziki ye, watastawfi ajalaha, nga ne nnaku ze oba entuuko ze azimazeeyo. Nabbi kyava agamba fattakullah wa ajmilu fi talabi, mutye Allah tabaraka wa ta'ala, mulongoose engeri gye munoonyaamu riziki buli omu. Kati omwana yenna okubeera mu lubuto lwa maama we wekitiibwa Allah yagera, omwoyo gwe ne gumuteekebwamu, ne bimuteekebwamu ebirala, era nga nakyo kimugibwamu ye qariinu, omuzimu, era esobola okufuuka shaytaani, nga bwe yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yagamba nabbi waffe alayhi salatu wassalamu, ma minkum min ahadin illa wakad wakkalahu Allahu qarinuhu min aljinn. Sahihi Muslim. Teriyo mutonde Allah tabaraka wa taala gwe yatondanga muntu okujjako nga Allah muteekamu omuzimu, abaganda baguyita muzimu, qarinuhu min aljinn, kijinni kiri awo, qarinuhu min aljinn. Bangi mbawali mbagamba nti bwe giwangaala ennyo gifuuka amayembe, gy'emizimu. Bwe giwangaala lifuuka ejjembe. Ate waliwo egifuuka emisambwa. Abaga nti emisambwa gitondebwa nga gimanyikiddwa. Byonna bika by'amajini.
era ifritu min aljin gibeera misambwa jabulabi era babaganda basinga kaddasa mayimba ago baga nti go kale kaleko naddala abasamizi baga nti jimbi kale kaleko niyo musangwa oba musambwa mbugo gwa bulabi guyinza okuzikiriza buli kimu kyonna ala kullin buli muntu Allah tabaraka wa taala guyetonda abeera mu jinn oba abeera mu qarinun min aljinn basahaba babuuza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa iyaka ya rasulallah naawe omubaka wa Allah olina omuzimu qala alayhi salatu wassalamu wa iyayi nabbi nabaga nange nguyina فقال عليه الصلاة والسلام إلا أعانني الله عليه فأسلم niwe ekitiibwa Allah yanyambako ku muzimu ogwange gwasiramuka fala ya'muruni illa khayra omuzimu ogwange gundagira birungi fastanbata ahlu al-ilm abawalimu ne bajja mu hadithe nti owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala buli muntu yamutonderako omuzimu era omuzimu gusobola okubeera omusiraamu oba ogutali musiraamu era omuzimu owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala asobola okugufuulira omulungi omutima gw'omuntu nga musiraamu oba okubeera omubi ekyokubiri omuzimu gwe gulagira abantu okukola ebibi fala ya'muruni illa khayra Allah kwayisiriza abantu okukola ebibi ku muzimu ogwo kivula abantu beetaaga okwegendereza fala ya'muruni illa khayra tegundagira okujjako gundagira kukola birungi hakati ekikwatagana n'omuzimu nabbi bwatyo bwe yaguyigirizaako alayhi salatu wassalam abawalimu batawassa mu bigambo by'omubaka Muhammad nekati omuntu bwafa omuzimu ogwo gubeera mu bisigalirwa bye ng'engoye naddala z'abadde ayambala ennyo genda okulaba nga gulabikira mu ngoye ezo waba yali akwata omuggo era ogwenda okulaba abo abasobola okugulaba bagulaba nga yali mu kaggo ke atuddeko awawaka ne mu bifo bye bagiziikamu bwe tuziikamu abantu gibeerayo nnyo bitonde mu bitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala Allah yalaba nga mu kubeerawo kwaffe tulina kubeera nabyo era bangi mu balaguzi abasamize n'abakubi b'ebitabo bakozesa nnyo qariino ezo singa omuntu abeera mulagajjavu ku ddiini ye nga tafaayo eri eddiini ye okusobola okubeera nga bakozesa ensobi abantu n'okuloga abantu n'okubeera nga batta abantu bakozesa mizimu kyova olaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeyigiriza nti omuntu we yali badde agenda okwebaka yalisominga ayatul kursi kubanga sheitaani yennyini yajulira nti omuntu yenna asoma ayatul kursi la yaqurubuhu sheitaani sitaani temusemberera ng'agenda okwebaka kati omuntu yeetaaga okwefaako bw'aba agenda okwebaka asomenga ayatul kursi qul huwa allahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbi annaasi thalatha oluusi nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagattanga ebibatu fanafatha fi n'afuuwamu emirundi esatu oba tafala fi n'awandamu obuluusu emirundi esatu nga mwasomera essuula ezo qul a'udhu bi rabbil falaq qul huwa allahu ahad qul a'udhu bi rabbin nas nasiiga ebitundu byabasobodde okusinga omubiri gwe kakati ekyo bayita omuzimu ekitonde ekirala kye bayita kibbode kino kye tulina omuntu bwafa nga bakikwata bakiteeka mu kabbuli era ku kiyama kijja kumaliriza nga kizuukidde nga bakizizzaamu n'omwoyo gwakyo wabula wayitawo akaseera omwoyo guvaayo gye bagututte gubeera gwamukkiriza gwe batwala
fi saqafi aljanna kasolya kejjana mbakuteeka mu kinyonyi ekya green nga bwe yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kibuukira mu jjana. Omwoyo ogwo guvaayo ne batuuza omuntu ono n'addamu obulamu nga bw'owulira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Umaru yamubuuza n'amugamba nti ya Rasulallah aturaddu uquluna wa nahnu fi quburina, obwongo bwaffe Allah bukomyawo nga tuli mu kabbuli zaffe. Qala alayhi salatu wassalamu naam ya Umar, byegamba Umaru nti ye ka hayatika al'ana, nga bw'otegeera kati. Kitegeeza ki? Nti omuntu bw'abeera mu kabbuli bamuzzaamu omwoyo asobola okubuuzibwa ebibuuzo n'obujulizi obulala obulaga ekyo. Nabbi agamba alayhi salatu wassalamu istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'al, musabire muganda wammwe ono gwe tutadde mu kabbuli, wasalu lahu tathbit, musabe Allah munyweze, fa innahu al'ana yus'al, kuba kati abuuzibwa. Hadithi nga mpaavu nabbi yagamba nti fayatihi malakani aswadani azlaqani, ajibwa bamalayika babiri nga balimu olwa bbulu n'olwa bbulaaka. Fayasalanihi, ne batandika okumubuuza ebibuuzo, man rabbuka wama diinuka waman hadha arrajulu alladhi bu'itha fikum, ani Allahu muleziwo, man rabbuka wama diinuka, obadde osoma ddiini ki? Fanyuma bamuleetera ekifaananyi kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oga nti omusajja ono yaani yatumwa gye muli. Amma almu'min, ate omukkiriza, fayaqulu Allahu rabbi wa diini al-islam wa Muhammad rasulullah, oyo mbaka wa Allah, Allah ye mulezi wange, eddiini bwe busiraamu. Ne bamwongerako ekibuuzo ekigamba nti wama ilmuka, gwe ng'obiise nnyo wajja wa ilmu, nayanukula n'agamba nti qara'tu kitaaba Allah wa amantu bihi, nasoma ekitabo kya Allah nenkikola ki, nenkikkiriza. Amma alkafir aw almurtab, omukaafu oba ekisiraamu siraamu kigamba ha la adri, sibimanyi. Sami'tu nnasa yaquluuna faqultu, nawulira abantu bamwogerako babyogerako nange nenjogera. Omukkiriza haqqa al-iman, ng'alina obukkiriza obw'amazima, ayanukula ebibuuzo ebyo. Tusaba Allah ateeke mubakkiriza. Akati bwe tumala okutegeera embeera efaanana bwetyo, abuuzizza muganda waffe n'agamba nti omuzimu guyinza okukomawo ne gukola ebyo. Naamu, gusobola okukomawo, naddala emizimu emibi ne gusumbuwa abantu mu ndooto n'ebyo. Wabula omuntu bw'aba yeefaako kusoma eddiini n'okusoma adhikaari, si kyangu bintu ebimusemberera. Omusanga ng'amala emyaka okulootayo akalooto akamu, naddala ebirooto ebifaanana bwe bityo, n'amala ebbanga nga talabye ku kitaawe yafa mu kirooto, oba maama we oba jjajjaawo oba ssengaawo, asobola okumala ebbanga nga ddene. Omuntu afaanana bw'atyo asobola okuggyibwa ekintu ekyo, naye tubikolerako la. Abooluganda, emizimu gye bituloosa nabyo mu birooto tetukkirizibwa bikolerako. Oluusi ebimu biyinza okubeeramu obulungi, naye gwe sigala ng'onoonya obujulizi obwekwatagana n'ekyo, okolere ku bujulizi okusinga eby'omuzimu. Wa illa bijja kukuwabya, ojja genda okumaliriza nga bitandikidde ku ebyo nti abaana baffe nga bali bubi batawaana, bigenda okumaliriza naye nti bagambe bagende balime ku bijja. Baga nti obuzibu obwo bwonna obutawangaaza nga bali mu kubonaabona, kutuleka mu mpewo, batuzimbire essabo. Kati omuntu akolera ku by'emizimu gimutwala mpola mpola, enkola y'ekikaafu ne shayatin, nkola eya istidraaj, kutwaliriza omuntu. Walawula an thabbatnaaka lakad kitta tarkan ilayhim shay'an qalila, balina engeri gye bakubamu akalimi abakaafu ne shaytaan, nekulaga nti ddala obubi bw'olimu n'obuzibu bw'olimu mbeera eno, naawe n'okiraba nga kyekituufu. So omukkiriza omutuufu tabikola ebyo, asigala anyweredde ku ekyo Allah kye yagamba
atusomesa eddiini abooluganda ye nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam si mizimu. Sebo gwazzaawo omuzimu ne gundagira okusaala, kulabika gwali mukkiriza. Osooka kulaba nti ddala essala eyo nabbi Muhammadi omuzimu gw'owulidde nga gigusomesa nabbi yagisomesa. Agambye awo nsaaleyo raka 12, raka 12 nabbi Muhammadi essala yagisomesa. Kati osooka kubitunula mu shariya egamba kikwebyo n'olyoka obikolerako, wa illa bantu bangi baabula. Allah agamba mu Qur'an, alam ahadi ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwu mubin. Sakola nammwe endagaano abaana ba Adamu obutasinza sitaani. Sitaani mulabe gye muli, qariinu ezo balabe, yadde gujjidde mu kifaananyi kya kitaawo. Allah nagati walaqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu ta'qilun. Sitaani yabuza generations nyingi ng'eyitira mu bintu ebifaanana bwekyo. Afalam takunu ta'qilun, abantu tebasobola kufuna bwongo bate kutereza. So kye tulina okukola kutereza, tutunulemu abo abaabula nga bayitira ku ebyo ebifaanana bwe bityo. Tusaba Allah taasimbire. Amina ya rabbana. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe, mukyala wange yatandise obukodo. Sheekhe alamulwa atya kyokka nga nze mba ready for action? Amba nti sheekhe, mukyala wange yatandise obukodo. Sheekhe alamulwa atya kyokka nga nze mba ready for action? Obukodo obw'embeera eyo buli haramu, buliko n'ebibonerezebwani ewa Allah tabaraka wa ta'ala. Yagamba owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti singa omukyala akola ebikolwa ebifaanana bwe bityo, baawe n'asula nga munyiivu gyali, la'anatuha almalaika, bamalayika bamukolimira hatta tatlua alfajr oba hatta yusbiha, okutuusa emmambya weesala oba obudde bukya, au kama qaala alayhi salatu wassalam, oba nga bwe yagamba owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye eyinza okuba nga embeera eyo naawe evudde ku ggwe. Bintu bye tulina okwetegereza ennyo. Oyinza okuba nga gwe musajja gwe sababu eya mukyala wo okubeera omukodo, era ebintu ebyo bitera okubeera mu maka. Naye mangu bunnambiro faayo okubeera nga enteekateeka eyo oyinza okuba nga naawe tolina kuvaako. Naam, oyinza okuba nga naawe oli mukodo mu ngeri, kakati ng'obukodo buva eri nebumaliriza nga bukoze ki, buzze eno. So tugamba nti naawe weetunulemu musajja mukulu engeri gy'okwatamu ebintu byo, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam teyawanga advise basajja kufumbirwa, bakyala kufumbirwa basajja bakodo. Era lumu waliwo sahabiya mukyala yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti nina basahaba babiri banjogereza, omu bamuyita Muawiya, omulala bamuyita Abu Jahl. Nabbi namugamba nti amma Muawiya, ate gwe bayita Muawiya fasaluku, talina kaavaako. Ate Abu Jahl fala yad'a yadahu an atiqihi, ate yakuba abakyala, tajja mukono ku kibegabega, buli kaseera abeera mu kusabula bakyala. Kati enkola efaanana bwetyo nabbi yagamba nti abo tobafumbirwa bonna, genda ofumbirwa Usaama, yayina empisa nnungi, takuba bakyala, ate si mukodo. Katugamba tutya? Tugamba nti omuntu wabeera nga mukodo, naawe tunuulira lwaki ye mukodo. Eyinza okuba nga gwe sababu gw'embeera eviirako omukyalo oyo okubeera omukodo, oba tukubiriza abakyala nti eyo si ye solution.
lwaki nti eriko obusungu bwa Allah tabaraka wa taala. Ekyokubiri, wabanga amanyikiddwa nti omusajja alina kulya wuwo, kati anaalyawo gyomusindika, kiba kitegeeza omusindiikiriza omutwala muki. So tukubiriza abakyala okubeera nga bategeera engeri gye basobola okubeera nga batitenkanya mu babba baabwe mu ngeri emu oba endala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wafika barakallah. Shekhe, nasala eswala zonna ttaano nenzimalayo, wabula we bwakya ku fajiri najjukira nti akapale ke nasaliddemu tekaalimu wudhu. Shekhe agamba nti shekhe, nasala eswala zonna ttaano nenzimalayo, wabula we bwakya ku fajiri najjukira nti akapale tekaalimu wudhu ke nasaliddemu eggulo. Shekhe, ki kye nalina okukola? Ziddemu saale, ziddemu zisaale olwa hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam egamba, man naama ani salati au nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha. Omuntu singa yeerabira essala nemuyitako oba neyeerabira n'asaalira mu lugoye nga terugwanidde kubeera nga lusaalibwamu, falyusalliha, asaalire idha dhakaraha, wajjukiridde wennyini. Kasita zibeera nga essala nyangu yangu za lunaku lumu, naku bbiri zisaali, ziddemu mu biseera ebyo, tozirindiikiriza. Akati mu bituukisa essala mulimu tahara, omuntu okubeera nga atukudde. Era okutukula bawali bakwawulamu emiteeko esatu. Baga taharatu albadan, okutukuza omubiri. Okwokubiri taharatu almakan, ekifo kyogenda okusaalira mu kirina okubeera nga kiri tahir. Ekyokusatu taharatu athawb oba thiyab, okutukuza olugoye lwogenda okukola ki, okusaaliramu. Amma taharatu albadan, okutukuza omubiri kubeera bilwudu, okufuna wuzu singa omuntu abadde tagiina, wa biizalati alhadathi, n'okujjako ebizuusi. Beera bitahara ne wuzu na kwejjako ebizuusi. Nti bweyejjako ekizuusi kiba kitegeeza nti atukudde. Nze okubanga ekizuusi kinene kyetaaga kunaaba mubiri gwonna, oba kizuusi kitono kyetaaga kufuna wuzu. Wa amma taharatu almakan, ate okutukuza ekifo, yakunu bikabbi lma au sabbi lma, kuyiwawo mazzi ne watukula. Wa amma taharatu thiyab, ate okutukuza engoye, yakunu bighasliha, engoye zikola ki, zikunyibwa bukunyibwa mu mazzi n'onyumunguza, khalasi toyina kyosomerako kirala, kiba kitegeeza nti otukudde. Kati omuntu singa tatuukiriza ekimu ku ebyo, essala ebeera nfu. Yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la yaqbalu llahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Omumwe Allah takkiriza salayi bw'abanga afunye ekizuuso okutuusa nga amaze okwetukuza. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wafika barakallah. Ekibuuzo ekisembayo kyamba nti shekhe, omuntu nga asiyaze mbu attibwa, kyembuuza naye tuyina kumala kufuna bajulizi banjawulo nga bwe kyogerebwa kwoyo abeera akoze obwenzi. Taban, buli zambi lyonna eririko haddi, okutuusa ekibonerezo ku muntu, teri kubuusabuusa, walina okubeerawo thubuutu ashahada, okubeerawo kw'obujulizi ti ddala omuntu ono yakoze eki, yakoze kino. Wa illa tetumala kugatwala bulamu bwa muntu bwe tutyo. Kyova olaba nabbi waffe Muhammad yagaa nti idha wajadtum, tumala kubasanga
من يعمل إذا وجدتم من يعمل عمل قوم لوط omuntu yenna akola ekikolwa ky'abantu b'omulembe gwa Lut faqatulu alfa'ila walmaf'ula bihi mutte akikoze n'oyo gwe bakikozeeko. Kakati abawalimu bayogera ebigambo bingi, abantu abo tubatta era tubalamulamu nnamula zifaanana zitya singa tubasanze. Qawlu bbiri eriba ahli alilm. Qawlu esooka ya qawlu ya Imam Malik, jumhur ulama, Imam Shafi'i ni Imamu Malik, Imam Shafi'i na Imam Ahmad ibn Hanbal balaba nti bwe tusanga omuntu ng'akoze ekikolwa kya bantu ba nabbi Lut alayhi salatu wassalam ekyokulya ebisiyaga, omuntu oyo abeerenga mwenzi mufumbo basi mufumbo tutabatte kwata mayinja bakuba paka bafa iyadhan billah sallallahu tasimbiiri. Qawli eyokubiri ye qawli ya Imam al-Auza'i ne banne balaba nti omuntu bw'abanga asangiddwa nga ali ebisiyaga fihi tafsir, tutematemamu tutunuulira bw'abanga alidde ebisiyaga si mwenzi oyo yudrab akubibwa miggo la yuqtal tattibwa. Wa idha kana bw'abanga akikoze si mufumbo kibategeezaamu nga si mufumbo yudrab akubwa bukubwa miggo, naye bw'abeera nga mufumbo yurjam akubibwa amayinja okutuusa lwafa. Qawlu eya abawalimu abo nga Imam al-Auza'i. Qawlu kyentuufu kyekyo nabbi waffe Muhammad kyeyatugamba, nabbi ye teyasusula. Bwe tusanga omuntu nga ali ebisiyaga tumutta busi, n'oyo gwabikozeeko tumukola ki? Tumutta busi. Ekyo kikolwa kya bulabe nnyo. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam okutuuka okukyogerako ekigambo ekyo kiraga obulabe bwakyo. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yakuba abantu abo amayinja nga gava mu ggulu, mina sama amtara Allahu alayhim hijaratan mina sama, amayinja okuva waggulu. Wajaala aliyaha safilaha, n'akwata akaalo kalamba n'akawunzika bw'ati, kawanika n'akawunzika, nkola yakulya bisiyaga. Saba Allah taase ekikolwa ekyo. Fa subhanallah mu masomero gaffe, fa subhanallah mu nsi yaffe abantu bayitiridde okulya oba okukola ekikolwa ekyo ekyokulya ebisiyaga. Bwana buto bwe buti babuyigiriza okusiyaga, bwana buto bwe buti babuyigiriza okuvuga empanka. Subhanallah. Nobuuza nti ensi eragawa singa tunatambula ne generation ng'efaanana bwetyo? Abantu baffe bagenda kubeera batya gye bulijja? Musajja yeyoko ng'alaajana mu Dinkoni kaka nti eri mu Amerika bayigiriza bafaaza balamba nga babatendeka kugenda nga basaasaanya ebisiyaga mu nsi. Bafaaza mulamba ne bamutendeka, yali badde aliwo emyoyo naye nga agenda kuyigiriza abantu nti ebisiyaga tebirina buzibu. Era ne mukyala wa nabbi Luutu yali abiwagira tebirina buzibu. N'abanene mu mulembe gwa nabbi Luutu baali tebabiraba ng'ekikulu. Ne nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala gwe baatuma yatulaga nti ebisiyaga bibi, era yaga nti bantu bange haulai banati wala tuudhini fi dhaifi, temunkosa ku bagenyi bange. Agoononefu ne gakakajjala ne gamaliriza nga galidde ebisiyaga. Allah yabakola ki? Yabazikiriza bonna. Tusaba Allah taasa okuzikiriza kwe. Wallahi bwe tunaalaba abasiyazi ne tutabagambako, Allah fenna ajja tuzikiriza. Yagamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idha raa annaasu dhalima, abantu balaba abasiyazi, balaba abenzi, balaba abakolobezi, walam yaakhudhu ala aydihim, ne batabakwatako ku mikono gyabwe, awshaka Allahu an yaummahum al'adhab, Allah bw'aleetezza ekibonerezo fenna tubikka lumu n'ekibonerezo ekyo nga talina gwayawuddemu. Fenna
ekyafaayo ky'abasajja bali abaali abalongoofu mu community nabbi akyogerako alayhi salatu wassalam. Mwalimu abaseegu nga bangi, Allah naafuna obusungu, ishtadda ghadabu llahi alayhim, obusungu bwa Allah bwayitirira okubeera obungi, bwayitirira okubeera obungi. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala kyeyakola nasindika bamalayika bazikirize ekyalo. Bamalayika bagenda okutuukawo nga balabamu abasaala, basinza Allah, batendereza Allah, abatonotono. Baka tunazikiriza tutya abantu bano nga mulimu abalongoofu bano. Baddayo eri Allah tabaraka wa taala bamugati ya rabbana, mulezi waffe, minhum rijal salihin ubbad, mulimu abaddu abalongoofu bakusinza Allah. Owekitiibwa Allah yagamba nti fiihi mubda'u, mutandikire kwabo, mutandikire ku balongoofu. Lwaki? Balabanga ebikolwa ebyobwononefu ne bagaana okubiziiza nga beefaako bokka. Kati omukkiriza omutuufu bw'alaba ng'enkola efaanana bw'etyo, olw'okutya ebigenda okuddirira, Allahu akbar, olw'okutya ebigenda okuddiriza, agiziiza n'agyogerako n'agivumirira. Gw'olaba Allah tabaraka wa taala, omusajja yali omu ku mulembe gwa nabbi Salihi alayhi salatu wassalamu yatta eŋŋamiya, naye Allah yagamba atya, damdama alayhim, yabazikiriza bonna. Ekati kadhaba thamudu bitagwaha, balimbisa abantu ba nabbi Salihi olw'obujeemu bwabwe. kadhaba thamudu bitagwaha idh inba'atha ashqaha sharru nnasi minhum. Eyavaayo yali muntu omu yatta eŋŋamiya ya Allah tabaraka wa taala, yeyagenda n'atandika okuga nti ŋŋenda kugitta, neyesuulamu jjulube, abayaaye ne bakuba engalo agitte, agenda gitta. Abantu ne bakuŋŋaana. Allahu akbar. Faqala lahum rasulullah nabiyullahi Salih, mbaka wa Allah n'abagamba nabbi Salih, naqata llahi wasqiyaha, ay utruku naqata llahi wasqiyaha wasiqauha, muleke eŋŋamiya ya Allah n'okunywa kwayo. Fakadhabuuhu, bamulimbisa. Faaqaruuha, badda ku eŋŋamiya ya Allah nga bagitta. Allah agamba ati fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaaha. Allah tabaraka wa taala n'abazikiriza olw'ezzambi lye baakola, naye nga yakikola yali omu, kumuleka. Fasawaaha, naye nkanyankanya Allah. Wala yakhaafu uqubaha, nga tatidde nabinaddirira mbu abantu basaanyewo mu nsi yoyo Allah. Kati buli mulabanga ekikolobero ng'ekyebisiyaga, buli musiraamu yenna alina okuvaayo akivumiri qadira istataatihi, okusinziira ku busobozi bw'abayina. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wa fika barakallah. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugase n'ebigambo ebyo bitujjukanyiza olwaleero. Tetugenda sukkawo olw'obudde biidhini subhanahu wa taala. Ebibuuzo bisigadde inshallah bitujja otandikirako olwokuna olujja biidhini subhanahu wa taala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.